gyava njagala kusooka okwebaza emirimu gy'okola era omulimu gw'ongulaba ogukoledde ddala. Ensonga eyo ey'akawumbi ako mu $1,700,000 ekikoledde ddala nga bwe nabadde nsuubira. Omuvubuka oyo Ssenyonyi atufuukidde akayinja mu ngatto, naye omulimu ogukoledde ddala. Ngenda kutegeeza gundi abe nga akulaba nga bulijjo, wabula awo ennimi yongereramu ddala amaanyi. Bwe tunaatuuka ku kye tulina okuba nga tulangirira mu maaso kaawo, oba oli awo tunaabaako abatono be tukyusizza. Nkimanyi tegugenda kuba mulimu wangu, naye nkwebaza ogukoze ogukoledde ddala. Olina abalala bewaŋŋamba oku-engaginga abayinza okwegattako tusobole okuba ate nga tukyongeramu amaanyi. Ndowooza tukikoleko tubeere nga tukyongeramu amaanyi, naye nga webalire ddala. Bwenjogera ku nguzi neŋŋamba nti Honorable Mpuuga ne ba commissioners beetaba mu nguzi, obujulizi bwe buli ate nabo bakikiriza nti ssente baazitwala. Buli bwenjogera ku nguzi mu ofisi ya sipiika, obujulizi bwe buli ate kakati naye yavuddeyo n'akikiriza, yali Lwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente y'omusolo kasajja n'agabana nammwe abalonzi, kati naye enguzi agikiriza. Bwe obujulizi obuli available. Kakati obujulizi bumira ku Ssenyonyi lwaki temubujjaayo? Kubanga abantu bano benjogerako bennemeddeko bebafuna be bayitamu, ne bafuna ono blogger, ne bafuna ono ne bamuwa akasente. Kakati yogera ku kino, yogera ku kiri. Obujulizi mubujjeeyo mu mbuga z'amateeka.